Mutakansubire muri bulungi mubali kubeerayo wetwogerera I can authoritatively say Donald Trump Joseph alabika nti akawulu ka America akawangudde era nga akalukono kadde kabunkenke bungi nnyo nnyini ddala. Nze Emmanuel oli kusubscribinga yongera subscribing wano kawo gy'osobola okuba nga ofuna amalagala authentic analysis oyagala okumanya twentero zikuwa. You are going to get on and off, but when I get time, I sit down. We have these stories. Katogere ku by'Amerika katono musobi tegeeramu kubanga ensonga ekolagana ku Amerika ekwata ku nsi yonna. Era teri kalulu kateeka abantu ku bunkenke mu nsi yonna ng'akalulu ka Amerika. Teri kalulu kateeka ku bunkenke ng'akalulu ka Amerika. Lwaki? Ensonga ziringa 2, 3, 4, 5. Ekisooka Amerika superpower. Ekyokubiri Amerika kyenkana ensi yonna egiwa obuyambi. Naffe wano mu Uganda ebintu binnya Amerika byessaako kitegeeza omukulembeze gwe balonda mu Amerika oba wa DP oba wa Republican aditamininga kinene nnyo butya ensi gy'olimu bwegenda okufunamu. Kyova olaba akaluko ka Amerika bikatuuka buli muntu akawa obudde era ensi ez'enjalo zeetemamu okusinziira ku interest zaazo. N'Amerika yennyini bwe beevuganya mu kalulu kaayo nga balonda ababaka baabwe nabo balonda omubaka okusinziira ku interest za Amerika ziri ki luddawa. Ebigenwa bya America foreign interests zibeera luddawa. Okulonda kwa Amerika ku luno kubaddemu okuvuganya wakati w'omukyala enzaalwa ey'e Jamaica. Saagala gamba nzaala Jamaica. Mukyala mu Amerika wabula alimu omusaayi omu Jamaica. Omusaayi omu Jamaica n'omuyindi ye mukyala oyo Kamala Harris. Kubaddemu okuvuganya kungi kubanga omukyala oyo alimu omusaayi gw'abakaddugala. Abajamaica bakimanyi baddugavu. Taata wa Kamala Harris mu Jamaica ate maama we mukyala muyindi eyagenda n'abeera mu Amerika gye baamuzaalira. Okuvuganya mu Amerika olina okuvuganya nga baakuzaalirayo. Naye oba oli mutuuze wa Amerika nga tebaakuzaalira mu Amerika tokkirizibwa kuvuganya ku ntebe ya Amerika. Kyova olaba Kamala Harris asobodde okuba nga avuganya kubanga nnyina yagenda myaka 19 yagenda muto n'amuzaalira mu Amerika. Ekyo mukitegedde. Kyova olaba tesobola ku luno okulonda kulimu okuvuganya kungi lwa nsonga nti akalulu kabaddemu omuddugavu. Yes. Kakati DP versus Republican. Donald Trump ye musajja mu Amerika okujja kalimu omusaayi gw'abajju. Abaddeko president emabegako awo yewangula Hillary Clinton, then oluvannyuma Joe Biden n'amuwangula. Kati akomyewo. Mu kuvuganya kwe badde balina ensonga nnya kwe batambuliza ebintu bino. Ensonga esooka mu Amerika ensonga ya abortion okugyamu embuto ebadde nnyo ku mwanjo. Kamala Harris y'omu ku badde basupporting embuto abantu bakkirizibwa okugibwangamu embuto okusinziira ku mbeera mwe babeera bali. Then Donald Trump ng'agamba nedda ebyokugyamu embuto tetubikkiririzaamu unless bwe badde baagala mu Amerika okugyamu okufuuka ennomo nga olwagalira ng'olukooye ng'olugyamu. Eyo ensonga ebadde nkulu nnyo. Ensonga ya ebyenfuna bya Amerika okubanga ebbeeyi y'ebintu mu Amerika eri waggulu ddala ebadde tunuuliddwa nnyo era ng'abantu bangi kyekimu ku badde batunulidde butya balonda omukulembeze. Abawagira Trump abasinga badde bakkiriza nti Trump engeri muna business asobola okuyambako okukendeeza ku bbeeyi y'ebintu mu Amerika n'okutereeza ebyenfuna. Ate Kamala kibadde kimukosaamuko olw'ensonga nti olw'okuba nti abadde vice president emyaka 4 abantu tebamwinaamu ssuubi kukyusa bbeeyi ya bintu ebyo. Eyo ensonga ebadde nkulu nnyo. Ensonga endala ebadde ku ntalo eziri obweru wa Amerika okulutalo lw'e Gaza oba olw'e Gaza n'olutalo lwa Ukraine kibadde kikulu nnyo. So n'ebirala bye babeesingirako okulonda naye ng'okusinga interest za Amerika ebweru wa Amerika omukulembeze agenda okuzituukiriza aze ne policy ennungi ebiseera ebisinga yatwala akalulu. Donald Trump abadde awagirwa nnyo omugagga naggaga Elon Musk abantu mubadde nnyo babigera akalulu kano Elon Musk akataddeko nnyo omukono n'obudde bungi okukawangula. So wetwogere olunaku lwa leero okusinza ku bigenda mu maaso baakalulu mu ssaawa 24 kabadde kamaze okutegeerekeka nezina nakubeera ndowooza naye kategeerekese nti Donald Trump akawangudde oluvannyuma okubanga akulembedde n'obula obusukka 8,8 bwe baba balonda mu Amerika
batunulire obululu bwa mirundi ebiri akalulu kabakamu bali abasinga tebakategeera akalulu ka America bakabeesingira ku kulonda kwe bayita popular vote okwafa abantu ba wansi omuntu wa wansi si yalonda president mu America wabula akalulu ko kolonda ng'omuntu wa wansi kaditamininga president ki agenda okuwangula so mu America olwo bayita electoral college yesalawo abantu 538 naye abasinga tebamanyi electoral college kyeki era abantu abasinga tebamanyi popular vote kyeki katubyawolemu leero katono abantu ba wansi bwe balonda omukulembeze bwe mugenda okulonda mu buli state abantu abangi obungi bw'abantu obuli mu state eyo buditamininga nnyo obululu bayita electoral votes abantu bali 538 benjogeddeko abalonda akalulu akasembayo but determined by the numbers of people in the states. State erimu abantu abatono efuna electoral votes ntono. State erimu abantu abangi efuna electoral votes enyingi. Nga state ya California nti esinga abantu abangi ndowooza efuna electoral votes 5 kitegeeza bw'ogiwangula. Obulu bonna abali ba electoral votes betwogeddeko bali abakungu 5 bonna obutwala. Ndozo batutegerekese bulungi leero. Nti mwena mulonda kyemulondero wansi tamininga nnyo eri waggulu ebiseera ebisinga kizibu nnyo kubanga omuntu omusinze eno wansi n'omusinga ate waggulu n'akusinga kyaliwo ku mulembe gwa Trump ayo naye eyinza okuba programu nambo kinnyonnyola naye katujja kukiddira ekyo naye mu bufunze mutegedde nti how we vote wano wansi Abamerika mwenna kitamininga kinene nnyo bali 5 engeri gye balondamu tutegerekese bwe twogerera Trump akalidinza akalulu bo bategeera nti wangula district eno neno otwala lwaki bamulangiridde mangu tebanama na kufunza kulonda ekisooka kya byonna mu America balina ensi ze bayita deep blue states neze bayita red states. Deep blue states the states ez'abannaffe aba Democrat be bannannyinizo, then red states the states eza Republican all together. Kati red states ezo tuzimanyi nti Republican yeziwangula, then blue states DP yeziwangula. Kati waliwo states ze bayita swing states makkati awo ze bayita zinnampawengwa okuli Pennsylvania n'endala ziri mu states 7 ziri determining akalulu kano bwe buwangula ezeeno n'onawangula ezeeno musobola okumeza nga mwenkanyi. Kati makkati awo olina okukola ennyo owangule states ezo bayita swing states zezera bayita swing votes nti abo bo kyobamatiza kyebagenderako bwewangula ezo zitumanyi n'owangula n'ezeeno kasobangula ezo zetumanyi nti we Trump owangudde red states zonna nozimalawo bulungi. Kati zino 7 owanguddeko mmeka oziwangudde otya? Era state esinza okuweesa Trump akalulu bayita Pennsylvania eyo kuba esinga abantu abangi eyo olugimezze Kamala n'aba nga awanguddwa oba ntegerekese bulungi nnyo. So bwe gutobe guli akalu kabwe kitegerekese nti awangudde, however bajja kulangirira eyo 17 December mwezi mulamba kacyaliko akalu kamu bakyabalira ddala obululu biki bino waliwo abalondera muze bayita mu America okumanya abasajja bagenda walabbo osobola n'osalawo n'ogamba nti ngenda kulonda akalulu ng'obuntu tebunatuuka n'ogamba nti nzaani nti ze Kiraleti sijja kusobola kulonda sigenda beerawo nga mugenda kulonda ngendako mu America ngenda kutambulamu gwe basobola okuwa akaluluko mu bbaasa n'okalonda n'okawaayo. Era tugenza okulonda leero ng'abantu miliyoni nga 6 bamaze okulonda mu America nga balonda ddabbo. Kati abo we bali then abalala ne balonda leero kati babira babala obululu mpola babala mpaka lwe butuuka ne buggwayo ne bakonfaminga ne muwanguzi ne balangirira kati nga 17 eyo kada kacyoke njogedde kaka electoral college 538 batuula ne balonda official vote but bagenda okujja okulonda nga mumanyi ani agenda okulonda ki kubanga buno obululu obungi popular vote bubeera bwaditamininga dde omuwanguzi nti Trump yafuna obululu bwe buti kitegeeza bano bonna bali mu electoral college babe awo tugeza. So roughly bwe kitwe kikola ki kale bisigadde kuba kujuliza bujuza balazo as we speak Trump is the president elect of America. Era ndozagenda kuvuga yavuganya ne defense yagenda okubeera mu myuka we
then Kamala yavuganya ne Wallis baba bamaze okubamegga. So awo tuli so akalu kano Uganda abaddugavu bangi babadde bawagira Kamala Harris kubanga Trump yali abagamba nti buli muddugavu oba buli foreigner ali mu America nga agenda mu menyi w'amateeka ogenda gobwa. Ekyo kiraliikiriza abantu ate nga bo Kamala Harris mu DP bagamba they have no problem n'abo abantu oba kitegedde. So awe tuli kati katulinde oba n'abagoba Abafirika abaliyo abantu baffe batabagobe nze naawe naye nga bebifa mu America sides eyo mwe bali kulonda abasobodde okulonda tunawuliziganya ze Emmanuel.